omwogezi w'ekibiina kya NUP ali mu parliament lwaki teyategeezeza parliament ku bulwadde bwa mubaka munnaabwe? No, NUP yavuddeyo n'akyogera. Leka ntesi otegeere kye njagala okukulaga. Ababaka ba NUP bafuuse kyesirikidde ku bulwadde bwa munnaabwe olw'okubanga ekituufu kiri nti tebaagala bagamba kituufu mwe bannayuganda. Omubaka Muhammad Ssegirinya yalya akasente ke ne kamugwa mu ne kamuviiramu ebizibu. Nabagamba nti aba famire ya Muhammad Ssegirinya be banaba tebeetegese kwanguwa kutaasa bulamu bwa Muhammad Ssegirinya. Akyogerako si yakireeta omulanzi tabamusi ekijja okumudiira kujja kuba kufa. Ssegirinya yalya sente baziyisanga muhamu aminsi kigumba. Ne wano watuuse aweddemu biru ye yabadde ya sente mmeka? Kati biru ya milioni 8. Leke ku kati gwagala mu ntegeera ye ey'obwangu member wa parliament abaginga milioni 35 omwezi oyagala kuŋŋamba nti talina milioni 8 zesasulira ekyo kimu. Lumu waŋŋambako nti bamemba parliament abasinga bava mu parliament ate nga baavu anti kubanga sente zaabwe baziryamu. Naye Muhammad ate n'ekirala sente za Muhammad Ssegirinya tojagamba nti yateeka sente mu kalulu mpitirivu. Akalulu yafuna kabwerere maanyi g'abantu sente ze yali azirina. Ekyokubiri kyenjagala tunulire mu kino, Muhammad Nsereko gwe tuliko essaawa zino azze ebbanga lyonna yeefuula omuntu ayagala nnyo okuyamba abantu naye ng'ayamba abantu ate yennyini bamaze okwonoona. Kako ekyokulabira nga Katuufu omugenzi Katuufu amala okuwangula obubaka bwa parliament Muhammad Nsereko amukwata amutwala mu America. Otegera bulungi nnyo, amutwala mu America amutwale yamufera sente zo zonna zimumalako akomawo wano atandika n'okumuleetera Katuufu okuduulira bannakampala abamulonda. Yamufera sente ze nakola zonna n'azimalawo yamubba. Katuufu n'asigala nga mwavu. Era kati we twogera bannayuganda bakola. Ssegirinya yafuuka wa NRM? No, ekyo tekiriiwo. Kweko eyo diversion. Bo bagenda ne baagala okusinziira kazinga akabbira. Bo ne balowooza nti buli muntu yenna aba ayambiddwa mbw ate yayita eno ewaffe. Ekyo kyo si kituufu. Naye nga kyetusigala kyetwogera kyetusigala tutegeeza bannayuganda abantu baffe mubalaba oba omuntu tebasobola kumuyamba era obwedda tuwulira abantu nina station gye nabaddeko ng'abantu bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo olwaleero lwennyini ng'abantu bagamba naye kati Honorable Muhammad Nsereko buzibu ki bwe yakoze okuyamba omuntu omulwadde naye bano bannaffe point wejjira era kati kyenjagala okumanya ntunuulira omuntu gwe bali bajjako passport ne bamaliriza nga bagimuwadde kyensubi ate okuba yafunyira recommendation okuva ewa mukama we mu parliament yasobola okuga nti lwa status yeeno oba eyoono yanibadde yeetaaga okufuna kino na kino asobola okugenda okufuna treatment eyo ku side endala. Side emabega nja kukulagira scenario eya Jose Chameleone naye yaliko ebweru tetwamanya from nowhere twalabirawo nga naye asaba miliyoni ezaali 3+ era ne bamala ne bazimuwa then the next time nga tannava na ku kitanda ate ne tumulaba ku stage emu nga performinga kwegamba ebibuuzo bingi ansa ntu tetumanya ali mutuufu tetumanyi ki buzibu buvaawa nga nzize mu kumaliriza kwa Honorable Nsereko obuzibu bwavudde bwabadde bwe buti bw'oba okakasiza nti oyagala kuyamba well okikoze naye omaliriza otya. Fig Media. Omulungi ali ku Fig Media ogamba teri na Joli Kasibenti buli kimu kitambula bulungi muzikwala haja munoonya mishafi kulwanga nzaaliwo ineta Male Henry Musa Muto ali ku live ya Facebook ate kulwa Hassan Musa ataliwo na kulwa leero nina bakulembeze tugenda kuba ntwogera ku nsonga nyingi nno ddala naye nga essira tugenda lisinga nnyo okuliteeka ku mbeera ebaddewo mu wiiki n'okubeera nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti basinga okubeera nga ate beesujja twaga kuba ntutunuulira ddala kituufu omubaka Muhammad Ssegirinya
yakola nsobi okugenda okunoonya obujjanjabi katasoose kubuulira ku bakama abe abali mu national unity platform n'atasooka kubuulira ku parliament kwegamba ezo ze zimu ku nsonga zitwagala okubeera nga tutunuulira atulabye ababaka bangi nga basooka okufuna olukusa okuva mu parliament ne bagenda ate ne bafuna obujjanjabi nga ssente evudde mu parliament waliwo nekinategeddeko nti waliwo n'ababaka abagenda naye nga tebafunye bujjanjabi kuva mu parliament ebanga tebatuusizza kusaba kwabwe n'okulinda okulaba nga baddibwamu insurance y'ababaka ba parliament ekoma wano mu Kampala mu ggwanga Uganda mu malwaliro ey'emediko so bw'obanga osusse mu ggwanga Uganda ate ebeewo olina otunuulira bureaucracy endala n'osobola okuba nga ofunamu ensimbi ebyo nno tugenda kuba ntubitunuulira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'atabukira Muhammad Nsereko naye Honorable n'amugamba nti lekeraawo okuyingirira ensonga ezitakukwatako oyagala kubanga otwala Muhammad Ssegirinya wa President Museveni nga bwe wakikola ku Honorable Katolu Bwama wamukozesa ensobi yensobi yemu gyoyagala okubanga ate okozesa Honorable Ssegirinya Muhammad mawulire ge nafunyeeko nagalaga nti Honorable Ssegirinya yagenda ku live ya Honorable Nsereko n'amusaba abeereko kyamukolera okulaba nga ate obulwadde obumuliko buwona kubanga nawulirako ebimu ku maloboozi ng'agamba nti biyeetaaga obukadde 8 naye nga bamugambye nti obukadde obwo 8 singa bumulema okusasula ajja kukola mu ddwaliro mpaka bwekinaaba kyetaagisizza ssente ezo okuggwayo kino nno kyamweta n'ezziga okubeera ng'ate kiyungula ezziga wenna aba akiwulidde nano obanga owulidde neonalebo ng'ayogera ezziga limuyitamu twagala kuba nga tumanya ebiina by'obufuzi mu bulwadde bw'omuntu byetaagisa omuntu bw'aba afa omuntu n'amukolako nga temukkiriziganya kikyamu teyakoze ensobi mu ekyo njagala tutandikirewo ani mukyamu njagala mmanye ensobi Honorable Nsereko gye yakoze eriwa neyanza mukama wange nensaba nyongere ku Davos emu ku nsobi z'oli mu kukola actually n'amawulire gakola okufuna omuntu nga Muhammad Nsereko ne mumuwa n'obudde okwogera ebintu ebitali byansa nga biriwa nga bibino wammanga ogambye nti Nsereko yakoze kibi ki Nsereko Muhammad member wa parliament omugundiivu kubanga amaze ebbanga ddene nnyo mu parliament omwo amanyi nabutya parliament y'eggwanga lino bwetambula nabutya omubaka wa parliament singa aba ayagala okufuna obuyambi okuva mu parliament kikyalina okukola wano mu introduction otugambye nti insurance y'ababaka ba parliament ekoma ku malwaliro agali mu Buganda naye bw'oteekayo okusabako kubanga parliament kitongole ekyetengeredde era kibeera ne budget eyakyo nga yo etali ya ku medical insurance eri kiri kiva mu gavumenti nti omubaka kasitofuuka omubaka olina ebintu byofuna ebiri automatic naye parliament nga yetuula neteekateeka budget yayo sente ze bagiwa nega nti katekewo sente zino ezinaabeerawo okukuuma okuyambawo ku babaka baffe banaabafunye obuzibu bwe buti si babaka bangi batono nnyo abaweereddwa sente parliament nebasasulira ne bakola ki ne bagenda naye biyita miki mitendera nina kintu kyenjagala otunuulire bw'oyagala okuyita mu mitendera ng'oli akkubidde n'agamba bannongoosa nkya nalabako Honorable Namboozi yakozesaako emitendera gyegimu ng'ali wano mu ggwanga afa naye nga approve emutwala parliament ennabakikola kigiteekako mukono kyatwala weeks 2 kyembadde mwagala ne Honorable Ssegirinya atwale weeks 2 ng'ali mweyo embeera naye moderator okujjako nga togoberera biri Honorable Ssegirinya Muhammad mubaka waffe wa Nuupu era tumwagala nnyo naye politics oyo owa sympathy n'okubuzaabuza abantu yavaawo takyakola kati mu Uganda hold on gena mpola oyo Honorable Ssegirinya gw'ogamba
yava wano e Kampala nga yeetambuza kubanga ne footage waali ng'atambula ku kisaawe n'agenda n'aboodinga ennyonyi nga mulamu asobola okutambula n'agenda mu bazungu mu ddwaliro erisinga erimu ku malungi agasinga n'afuna ne bamucekinga in mu ddwaliro kati gweyagala kuŋŋamba nti Ssegirinya Muhammad n'ava wano Uganda ng'atambula nga mulamu bw'atuuka mu ddwaliro eri abazungu eriri international erina buli kyuma embeera n'editoreyetinga nnyo. nina omusajja yali neighbor waffe awo wenkolera ewa Kiseka yagenda just kumucekinga yakomawo afudde. Kati njagala nnyo oyawule ebintu bino wammanga omuntu asobola okugenda mu ddwaliro ng'obulwadde bumuluma ng'atambula naye mu ddwaliro mwennyini obulwadde ne bweyongera. Ekyo kimanyi ekyo tekiri practical ate kitya mu busawo. Hold on, those are rare instances. Kankubuulire anti genda mpola nkunyonyola kati gwe olese byakuteebereza no si kuteebereza genda mpola ffenna bwe tugenda mu ddwaliro buliziganyegenda ku medical check up ne bamuzabuze nga mufu ne bamuwa n'ekitanda tekisoboka. Ekyo kiba kirala nnyo kitegeeza omuntu agenze wali naye ng'aweddeyo. Njagala kutegeeza Ssegirinya mulamu sigamba nti mulamu honorable ayinza okuba mulwadde naye instance gyataddeko obulwadde bwe ayinza okuba si yeeyo. Ekyokubiri kyenjagala tunulire mu kino honorable Ssegirinya Muhammad si mwavu nnyo okuba ng'asobola okubula miliyoni 8 ezimujjanjaba. Genda mpola honorable agamba bw'ati nti mu kusooka ebyasooka yabyesasulira ngaki naye kati alemereddwa bye basooka omujjanjaba bayizayo n'adde mpuliza bulungi audio ye ng'ayogera ne honorable Nsereko ebyasooka yabisasula kuba yali asobola naye wano waatuuse aweddemu. biru ye yabadde ya sente mmeka kati biru ya miliyoni 8 kati gwagala mu ntegeera ye ey'obwangu memba wa parliament abaginga miliyoni 35 omwezi oyagala kuŋŋamba nti talina miliyoni 8 zesasulira. Ekyo kimu lumu waŋŋambako nti bamemba ba parliament abasinga bava mu parliament ate nga baavu anti kubanga sente zaabwe baziryamu. Naye Muhammad ate n'ekirala sente za Muhammad Ssegirinya tojagamba nti yateeka sente mu kalulu mpitirivu. Akalulu yafuna kabwerere maanyi g'abantu sente ze yali azirina. Ekyokubiri kyenjagala tunulire mu kino Muhammad Nsereko bwe tuliko essaawa zino azze ebbanga lyonna yeefuula omuntu ayagala nnyo okuyamba abantu naye ng'ayamba abantu ate yennyini bamaze okwonoona. Kanko ekyokulabira nga Kituufu omugenzi Kituufu amala okuwangula obubaka bwa parliament Muhammad Nsereko amukwata amutwala mu America. Otegera bulungi nnyo amutwala mu America amutwala eyo amufera sente ze zonna zimumalako akomawo wano atandika n'okumuleetera Kituufu okuduulira bannakampala abaamulonda yamufera sente ze nakola zonna n'azimalawo yamubba. Kituufu n'asigala nga mwavu ate okumanya ng'omusajja oyo muzibu nnyo. Leka nkugira njagala kubulira mu nsi buno omuntu alikola ddi ekirungi n'asimbibwako. Kaka tugende mpola mpola. Kituufu amagomanyi superstar kituufu nnyo. Kituufu amagomanyi superstar bw'osobola okukikkiriza nti yafa mwavu ani yamwavuwaza ye abaffe Kituufu nga tanafuuka memba wa parliament. Muhammad Nsereko yali memba wa parliament. Lwaki yali tamuyamba ku mabanja gaali gamutuddemu? Genda mpola bamenya theatre ya Kituufu okimanyi tindako bagimenya nga bamubanja rengi jamuwaki kankubuuze bwe yalwala teyamusasulira emitwalo 3 egya dola ye kenyini Nsereko nga yakwata sente parliament ugwena anti gwe tomanyi the problem naye Kituufu yali tamanyi kubanga kyeyakola neyanze tuleke kukozesa bukyayi ku bantu ku nsonga entuufu era ku nsonga ezigasa eggwanga. Honorable Kituufu yafa si mwavu nnyo nga si mugagga nnyo era si kituufu nti Honorable Muhammad Nsereko yavuwaza Kituufu yamwavuwaza. Ekyo si kituufu akwatomanyi gundi gy'ayogerako eyamenyebwa theatre bagimenya Kituufu mbaka wa parliament nenga talina sente. Kituufu theatre yali agijemu bujamaanyi ng'omuntu abantu babakwata n'owuliriza gona okunyole
mbadde nsuubira abantu bonna basanga okusoomozebwa ampe mukisa nnyonnyole yamwavuwaza atya kakati njagala tungende wamusomesa mbadde nkyalina ebintu byenagala okukangazaamu katono nnyo njakudda njagala kubuuza honorable Kyagulanyi kyakola kituufu ekyaki okuva ku script eyaki okubeera nti avudde ku kya President Museveni naye nga buli kijja temumutaasa kubeerampola tukunyonyole oli ye president wa National Unity Platform omuntu bw'avaayo n'akola allegation ku kibiina kuba Muhammad Nsereko yavuddeyo n'alangira ekibiina tekirina kye kiyambye mubaka wa parliament njagala kumubuuza ebintu bisatu Muhammad Nsereko Muhammad Ssegirinya gyali alinaani alina NUP chapter e Netherlands ekisooka waba alina NUP chapter e Netherlands yali nayo ddi abantu president wamwe yakoogera wane emabega ndi nakitegedde jjo gulolimu yetayinatuwuliriza ye problemu gy'olina oliemu gweoyagala kulowooza nti buli nsonga yonna NUP chapter reporting Kyagulanyi teripotinga nga tono mubaka oli president my friend olinganga agamba nti RDC owa wansi director yonga nupu ebadde ekimanyi etya nupu yonga yo ebadde ekimanyi obalero kimanyi nti mulwadde atuwuliriza bulungi nupu nga yo n'obukulembeze bwayo ng'ogyeko president babadde bakimanyi badde nsaba okkiriza enkunyonnyole wabbo by the way bavuddeyo ne luupu yennyini yavuddeyo n'agamba nti mbadde simanyi nti webale nnyo kati ne luupu aba ate tamanyi nti mulwadde sijja kiwakana kuba omuntu asobola obba atamanyi kati NUP chapter y'obudaaki emubeerako etya netasobola reporting ekitegeeza mu kubaŋŋaana genda mpola nkunyonnyole otegeera administration y'ekibiina webeera leader of opposition anti njagala okkiriza ensooka enkunyonnyole ekyo leader of opposition ow'omu parliament tavunaanyizibwa ku administration ya kibiina tuli fenna omuntu avunaanyizibwa ku administration y'ekibiina abeera secretary general kati njagala kutegeeza kino one si buvunaanyizibwa bwe NUP okuyamba omubaka wa parliament oba okumujjanjaba ekyo kisooka ekyokubiri bwe kiba nga si buvunaanyizibwa bwa NUP era si buvunaanyizibwa bwa president w'ekibiina okujjanjaba omubaka genda mpula hold on anti kati obuzibu obuliwo oyo interject nedda ointerjectinga nyo mu budde bwange anti nga bwokola interjection sintompadde kati njagala okkiriza enkunyonyole bwenti Muhammad Nsereko fe tubadde tumusuubira ekintu eki kubanga kino kyonna kyakola kyabwewussa era Muhammad Nsereko bw'otamuyita mu ssiro oba oliko ekikyamu wano katono nnyo anti kati eddakiiko gimpadde sinavuma muntu yenna eddakiiko gimpadde ate ate ogiyingiramu oli ku live nnyingidde mu live yo nenkugamba onaliba okuzeera ndi muyi neetaaga miliyoni neetaaga $2,200 bagenda kunsala enkya naye sizirina asabyani asabye Honorable Nsereko kati nze ndeese nsaba ggwe kuba kiri bwe kyabadde yayingidde mu live yo oli si yamuinvitings n'amusaba kitegeeza muyadde abalaba nkuwulira genda mu maaso kati oli yandimukoze atya kakati simba ng'alinawo ku ssente awo kye tusuubira twandibaye tugamba nti Muhammad Nsereko alina ssente itizoke akwate ssente ayamba omubaka nga ye naye ate aleme kuteeka blame ku muntu yenna kubanga genda mpola nkunyonyole anti kati problem yeeyo kubanga Muhammad Nsereko tewali amunenya kusondera mbaka fe tumunenya ekintu kimu kutandika kulaga nti buvunaanyizibwa bw'ennyupi okujjanjaba omubaka alemedde okunenya gavumenti okuzimba amalwaliro amalungi tebakkirizaako bano njagala okumanya kiki ddala kiki ekyetaagisa Honorable Nsereko kikyamu kiki yakoze naye tetuganye yes tulina ebibiina mwe tutambuliza ebyobufuzi byaffe naye ate wabeerawo life eri wabweru w'ebyobufuzi naddala bannaffe nga bafunye obuzibu bali mitawana beetaaga kuyamba nze tekinneetaagisa kulowooza mirundi ebiri kuyamba muganda wange ne waba wanno kasita abanga ali mbuzibu kyekisinga obukulu kubanga era infact nadde neewuunya nnyo lwaki buli omu anenya munne naye ng'ate of course era nenkirowoozaako neŋŋamba omubaka Muhammad era
buno tumwe ku bugalo bannange bantu bangi basabibwa obuyambi ne batafaayo omuntu afa we are saving life we are talking about life and death twogera ku bulwadde omuntu mulwadde yeetaaga okuyamba naye ate era n'ekibiina omuntu bwemba nyambi bwemba nina omuntu gwe nyambi newakwate tuli ba kibiina kimu naye ate era n'ekibiina omuntu oyo nsobola okwekozesa nga example newabeerawo omuntu omulala ow'ekibiina ekirala oba anyamba ng'oba nina obuzibu bwendimu naye era n'ekibiina kyange kyendimu kikikakatako okukola folap okulaba kuba kati ono abava lwena ne bayambiddwa kikikakatako okubeera ng'ekola folap natandise okufuna yagalaga Honorable Nsereko yakiikako Honorable Ssegirinya yakiikako kewamu ebyo byonna palapase propaganda omanyi zimu ku nsonga lwaki ne Nuupu ebadde musuulirega waayi musajja yakiikira kyemmanyi buli tubeera ne political party ng'erina nga yo yennyini nayo tajja kulayira mu gavumenti nga si tesobola kuyimirira ku magulu gaayo nga obunnanfuusi bulinga bunnanfuusi kuba era bye tubadde tusiba twogera bannayuganda baalindirira nnyo ebbanga ddene ne bagamba ne babuzaabuzibwa nnyo n'obululu bwaffe obululu obwandibadde bwongera abantu okujja okukwasaganya eggwanga lino ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abantu ne bagiwa mu bifo byabwe olw'okubuzaabuza baganda baffe babuzaabuza nnyo abantu kati abantu ne balindira ne bagamba okay bano bayinza okuba message teyali clear at first kwa n'abantu nabo baali tebakola ki baali tebagitegera bulungi message y'abaganda baffe bano kati ne bamaliriza nga bagendedde ku side eyo kati essaawa yatuuka bo nnyini ne bagamba bannange kiki kyetwagendamu ebintu tebigendanga mbutuufu ng'olaba oba essaniya ku luno z'ebikula ziti nga tebwe zizaawo kwegamba embeera yo neebeera nga yatabuka bannayuganda bo bennyini ne bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba ffe ekituufu tukola ki tukimanyi ekisooka katukole emirimu gyaffe katuteeke nnyo amaanyi mu kukola era naffe ne tutambuza message ng'ekibiina ekiri mu buyinza ne tugamba bannayuganda omuntu eyenonyeza ebibye takujja ku mulamwa mukole era kati wetwogera bannayuganda bakola yafuuka NRM no ekyo tekiriiwo kweko eyo diversion bo bagenda ne baagala okusinziira kazinga akabbira bo ne balowooza nti buli muntu yenna abayambiddwa mbw ate yayita eno ewaffe ekyo kyo si kituufu naye nga kyetusigala kyetwogera kyetusigala tutegeeza bannayuganda abantu baffe mubalaba oba omuntu tebasobola kumuyamba era obwedda tuwulira abantu nina station gye nabaddeko ng'abantu bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo olwaleero lwennyini ng'abantu bagamba naye kati Honorable Muhammad Nsereko buzibu ki bwe yakoze okuyamba omuntu omulwadde naye bano bannaffe point wejjira era kati kyenjagala okumanya buvunanyizibwa bwa kibiina okujanjaba Uganda kati bweyina ekizudde nti malwaliro kati kiki ekigenda moderators nandirowoozezza omuntu ali mu capacity ya member of parliament ayina beera bweru abasobola okugenda wonna nafuna medication yonna mu Uganda era namwe yandibaddemu nafuna obujjanjabi amalwaliro mangi mulago referral eddwaliro lirina facilities zonna automatically nzera eddwaliro lyange lyenkozesa olw'ensonga facilities mweziri bano ababbanga eddagala abateekawo ng'embeera ne bakuteeka era neebaza majegere right prime minister kati bwagenda aluma agamba temugenda kubba ddagala lya gavumenti era right PM with due respect webale nnyo webalire president waffe walonda bulungi abantu kati at least mubalaba babaanika ku zitivya bababba eddagala lya gavumenti n'abatakola eyaye prime minister bwatuuka mu ddwaliro
ono njagala mutegeeze ekintu kimu ne bannayuganda eggwanga ffe twetaagira yetulwanirira ebbanga lyonna tetwetaaga ggwanga ng'omubaka wa paalamenti ateekeddwa okusondera obusonde lwa ssente bwe kiba ng'omubaka wa paalamenti alina kusondera obusonde lwa ssente ate olwo naye kyali wansi ono agenda mu prime minister esimanyi majege esimanyi tebakyabadagala tebasobola kubanga prime minister yennyini abba amabaati ate nga tebabbadagala kati eyo diversion ndowooza obudde bwange omulaba kati azze ku mabaati katujja sigala tugamba bannayuganda ffe tetujja gamba nti omubaka wa paliament era luli twakola statement nga tutunula mu kya budget ne tugamba ssente zino ez'ababaka wa paliament ekisooka bangi n'akasente kawera era munnange era yakyogedde n'agamba nti no omuganda waffe omulwadde Ssegirinya sincerely speaking ku akaunti ye asobola okufairinga okuraisinga sente ezo moderator n'ogamba kudubi ya spending sente alina bingi bya spendinga naye nga sigamba nti omubaka wa paliament mu Uganda eno gye tulimu tasobola kwetaasa mu mbeera ng'eyo naye ate era ekyo tekijjaako kwagala eri bannayuganda kuyamba abantu bali mbuzibu nze era nga sinajja ku program waliwo omukyala gwensanze nga tali stable bulungi afunyeemu okusoomoozebwa era ngambye munnange era ngamba tumutwale mu ddwaliro era nenziruka nenzija ate nkwasaganya eki program yembeera amalwaliro gali fine buli kimu kiri fine ate muwe eddakiika emu ngende honorable shem dibufaati nsonga yem bwalwala obulwadde bwa miliyoni 5 asobola okujja Epic Media. muzabuza abantu n'okukifaananyi ekigazi ekyokutereeza amalwaliro gaffe mu palamenti abenga jjanjabibwa wano abali ku Facebook kwetuli sawa twazikyusizaamu kati sawa 2 zennyini zetandika programu eno nsaba obudde mubugumire era mubugumiikirize wiiki ejja kisobole okubeera nga era ekintu tukikwata bulungi nnyo ddala bali ku YouTube mwe bali kubeera nga kwemuli nsonga tuli ku nsonga za Honorable Ssegirinya Muhammad omubaka akiikira abantu b'e Kawempe North Constituency. Bannayuganda nze nja sigala nzikaatiriza kino tobe kusaagira mu bintu bya bulwadde mutuukirira nnyo abantu abavudde mu bibiina eby'opposition bwe balwala mubanguyira nosigamba nti kwanguyira wandibadde modulator ndowooza eneyo gwe modulator sijja gendayo naye soja bali omwita Sami yali comedian era nalabanga era bamwanguyidde gwe mutima buli muntu yenna yenna tuba tulina omwanguyira kaabe mukama w'abano nafuna obuzibu tumwanguyira lwaki ffe kibiina ekiri mu buyinza ate kitukakatako nga ruling party okakasa nti munnayuganda asazeewo okwagala ogenda emitala weeri era enteekateeka ebeerawo naye nga n'amalwaliro mu Uganda bingi ebikolebwa tetuganyi mulimu ere mubaamu era amalwaliro mu Uganda bingi ebikolebwa referrals mpitirivu ensonga y'okufa tuleme gitunuulira nti nno omuntu esinzidde kubeera nti oba malwaliro mabi olusi kijja nga time of death kuba kati mulimu ebintu ebimufe bye tuvaako ne tugamba esebo bameka abafiiridde nga bagavumenti ne bafiira wano mu Uganda. Of course amalwaliro mu Uganda gakola bakubuza ekibuuzo tuweyo gavumenti NRM afiiridde wano kugambye ffe tetugenda kutandika discussinga muntu simanyi afiiridde wano mu Uganda kubanga eggwanga lyetaaga abantu balamu ffe kye tutunuulira naye nga tujja sigala tutegeeza munnayuganda Honorable Nsereko era tumwebaza nnyo olw'okuba nti yavuddeyo n'alaga omutima ogwa Sseruganda abalala si wa NRM wa independent naye mu mbeera yonna ffe tujja sigala tutegeeza bannayuganda tubeerere bannaffe nga President Museveni wavaayo n'atubeererawo ffe bannayuganda n'atuyirawo omubi okubeera mu ggwanga eryeyagaza ne programs ozikwasaganya tubeererewo bantu bonna tulabe nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe sebo nange bwe ntyo buno obudde buyina kubeera kuteeka ssira kwayambye Honorable Ssegirinya okusinga ku babaka abavuddeyo nga Wakayima Musoke
Honorable n'agamba nti okujja kwa Jono Muhoozi bw'aba atambula aba ayina twesigane aba ayina ki twesigane mu nsi bakola ki kubanga tomazeeyo kati talina kimalayo kubanga kityoboola nakuteekawo kyakola tekirina buzibu ekyokutambula nga akola ki kisinzira gwe ku bwakutegedde eggulira eriri lyadde ezzibu abamu kubawagira Jeno Muhoozi bayogeddewo bati yase yaddewo enaremu yazzeeko yaddewo nalipo Wakayima Musakula era nowanda Wakayima aba yayogedde era nowanda twabamanyiratandikire ku nsonga ya opinion yo ku nsonga ya Honorable Nsereko naye Honorable Kyagulanyi ani mukyafu ani mutuufu asaba moderator neyaza nzanne ebiseera ebisinga njagala okutunuulira omutima omuntu gwayagala okuyambiramu omutima ki mukyo kitegeeza omaliriza otya kuba entandikwa y'okuyamba sigirinaako buzibu naye mmaliriza conclusion y'okuyamba kwe empunzika ekyatulu tetujja kibuusa maaso nti paliamenti ya Uganda tulinamu bye twandiise ba buloka tukkiriza buloka gwafuuka mulimu wa Uganda kyekintu kyensuubira nti osobola okwepositioninga n'ogamba nti wentambulira wano nina kyengenda okumaliriza nga nfissa kino kyo sinza kibuusa maaso ekyokubiri ntunulira paliamenti okuba ntukoma ku level ya senior 6 okuba ntugenda mu paliamenti naye ndowooza side effect y'amaanyi etya nandiwoozeza nti omubaka ali ku status eya MP mu paliamenti ya Uganda yandibadde amanya nti wenfuna obuzibu ani gwensookerako ku side eyo nekiba nkitegeeza nti senga Honorable waffe Ssegirinya gwe twagala ennyo era nsaba Allah ayongere okumujjanjaba ebintu ebimu ajja kwongera abitereeza mu mpolampola ekyokubiri ajja kukomya nekyenandiisa excitement kuba emabega nakuga nti excitement nnungi naye embi saidi endala ntunuulira omuntu gwe baali bajjako passport ne bamaliriza nga bagimuwadde kyensubi ate okuba yafunyira recommendation okuva ewa mukama we mu parliament yasobola okuga nti lwa status yeeno oba eyoono yanibadde yeetaaga okufuna kino na kino asobola okugenda okufuna treatment eyo ku side endala side emabega nja kukulagira scenario eya Chameleon Jose Chameleon naye yaliko ebweru tetwamanya from nowhere twalabirawo nga naye asaba million ezaali 3 plus era ne bamala ne bazimuwa then the next time nga tannava na ku kitanda ate netumulaba ku stage emu nga performinga kugamba ebibuuzo bingi ansa nti tetumanya ali mutuufu tetumanyi ki buzibu buvaawa nga nzize mu kumaliriza kwa Honorable Nsereko obuzibu bwavudde bwabadde bwe buti bw'oba okakasiza nti oyagala kuyamba well okikoze naye omaliriza otya toyinza kera ku makya n'ogaa nti gwe ngenda okujjanjaba mukwano gwange ate ne nga nti famire yaawo teyambye kukola kyeyandikoze ku lw'omuntu waayo olwo oba toyambye oba naawe oyagala ggulire okiwulira senga Honorable Nsereko yanoonyeza akasena nti wengenze kutulaba nga ndugu wangadde engulu kyandibadde kitegeerekeka saidi endala nibadde ndowooza ekibaluma ng'abanno kiki kubalengeza oba oli kumusondera kuba no njagala nkampuliriza oli naye wanno kubanga nadde mpulira Honorable Kyagulanyi ng'agamba nti kwabadde kuswaza Honorable Ssegirinya okumusondera tukkirize tugaane Honorable osaba moderator otukkirize tugaane okusonda tekulina buzibu wadde n'eddakiika neki naye ennyamba gy'onnyambyemu omaliza ng'ogyataakinzeeko ensonga ezimu zenandiisemu mu kuzireeta mu ngeri y'okulengejja kitegeeza kinene senga Honorable Ssegirinya yakkiriza nti wa Nuupu era nakkiriza nti alikyali olw'okuba Nuupu nakkiriza nti Nuupu erina pate yaayo erina structure etambula nga weetambula ekyokubiri Ssegirinya alibadde akubira akasimu leader of opposition nti nina obuzibu bwe buti ne bwe buti obudde bwe yasobodde okugoberera follow-up ya oba WhatsApp ya Nsereko at least omuntu alowooza nti ddala alina gy'ava yanibadde anoonya leader of opposition
okiwulira singa yakedde ku makya n'aclaiminga nti nakubye mu noopu n'omuntu gwe nakubidde mu noopu n'atatuusa ddoboozi lyange kyandibadde kitegeerekeka oba noopu tebayamba ssebo omanyi n'omuntu okuva mu nnyumba ye n'agamba kagende ewa mulirwa abamanyi ekyobuzibu kyenzikiriza ki kino Honorable oyo nalina eyali mu kkomera emyaka 2 nali mumativu nsente ze zasigala zikyajja miliyoni 35 kubisa emyezi gyamala emyezi 17 ewakanga balyaki ewakewa ewa Ssegirinya wabanga Ssegirinya nabi yali asobola okukolera abantu b'ekitundu kitegeeza n'awaka yali aseetinzeewo on that site okiwulira era yali Honorable atuteeka mu kifaananyi ekiraga nti awaka sitali bubi era n'abantu asobola obbakwasaganya kyenategeera Honorable Ssegirinya kinyini kyeyayogera nti byakola byennyini nammwe ab'opposition bibanyiiza tukkiriza Epic Media. Okay, neyanze Honorable Shep wangisa mbadde nkyayina banatutumwamu okakabuuseemu ako asaba moderator neyanziza challenge nalabye ku muganda wange Nsereko yali bweti akimanyi nti process ya parliament esobola okudelayinga kituufu naye andibadde agira mu mutima guga nti ono nnyamba mukwano gwange nesitalaga bunafu buli ku side endala sokulindeka nti obutalaga bunafu buli ku side endala ekyo okitunuulira lwakuba nti gwe gy'oli naye kati ffe abali eno tukiraba nti eri waliyo obunafu omukulu ono wabanga yaleseewo ennyumba ye mwasula n'asalawo agende ewa neighbor ate gwamanyi nti neighbor ayina obutakkaanya n'ennyumba ye kitegeeza nti nnyumba abaayo omuliro moderator neyanziza mu chemistry oba ffe bannascience tulina kye tuyita catalyst abongeza n'essente okiwulira kinandiise catalyst kitegeeza ki ekigenda okusipiidinga enfuna yange nga nina kyentandise w'oba toyogedde ku nuupu leero kizibu okubaako kyoggusa naye ate oyogera ku nuupu gw'ayagala otambulira mu projekiti ya broker kitegeeza n'okulaga obunafu obuli eno osobola okuga nti omusajja gyandibadde addukidde tebajja mmuyamba naye wempitire tukimanyi e Uganda tulina abantu abaga nti nja kukusitula nkutwala ono okwa miliyoni 10 naye nkuwaako 3 ensanvu zange oye broker okiwulira Nsereko tukimanyi alina sente kuba yafuna sente all the way project zabadde azannya mpitirivu naye era yali tasobola kuzannyisa project ya Ssegirinya nga takubye eno andi sokolindeko okiwulira Honorable Nsereko lyamusanze ku live ye Wachoga nti amusanze manyi kyoba yamugamba jja namufunirwa wabanga oli tannaba kujja kugamba kuvayo kugamba tasobola kyogera Honorable Nsereko yakugamba nti oli yeyajja kuki ku live yange ate bayidawe n'ekirala nti togenda kutojja yani invitinze omulwadde naye ate era kyesitajeera kubuusa maaso kyekino wetuba ntukakasa nti Honorable ali mu status mbi instructions z'abasawo zigamba sooka owummuze essimu wano nga weetaaga sente tukkirize tugaane okujjako ng'onkakasa nti yagenda e Netherland nga talina aid we asobola mmuyamba nga weetaaga sente okiwulira omuntu yenna ayina yandibadde akuba akasimu nti owaayi nti mufa ku bulamu bw'abantu amazima gali nti pate mwagala baffe muveeyo pate esinga okufa ku bantu nuupu eri number 1 amidst the challenge zonna zeerina erwanye kyekola ekyokubiri wabanga akiriminga nti alina obulwadde ng'obwo baba amulwaza ba target number 1 abamusiba n'abaganja abafuna medical attention batagimuwa ye suspect number 1 era mu nkola ennungamu sente zanibadde ziva direct mu parliament ekyokubiri toyinza kunga nti Ssegirinya yakedde ku makya ne bamuwa passport ye nga ddala tewaliwo follow up ey'obulwadde bwe kitegeeza okulinnya ennyonyi ensonga zategeereddwa naye nga woogamba nti yagenze n'alinnya ennyonyi ng'ali mu status eraga nti yagenze ali bulungi kyabadde kizibu nnyo okukakasa nti gye yalaze bisobola okuvaamu ebyavuddemu naye senga yava e Uganda nga ddala ekimujja e Uganda ngenze ndi mulwadde sigenze kukyala nga we yagenda n'olinnya ennyonyi okuva e Uganda paka Netherland ekitonya etwala essaawa 8 Netherlands bamurifaringayo burifarinzi ndowooza yasooka bajjamanyi okiwulira ne bamujjanjabira eyo ezo sente yazirina ne bamurifaringa kiraba ebyo nabyo nalina process n'oŋŋamba nti parliament emanyiiko bamulongosezza jjo
ekyokubiri simayo bajjukira scenario y'omukyala gwe yaraga nti yali ayagala ene certain country yakiremi nti omusajja alina obuzibu bwa skin cancer era ayinza obutawangala myaka gisukka ebiri simayo bwebyo kyabijjukirako ekyolira nekiba nti abadde amanye obulamu bwe ebbanga yonna lye baamusiba mu kkomera nga bamanye embeera gy'ayitamu nandibadde ndowooza nti parliament yali alina okukola kyerina okukola immediately nga yakateebwa teyasaba parliament we yali afuluma nga banopo mugamba nti yabayinfoominga kakati oba toyinfoominze kitegeeza either weesobola either okimanyi sina kyenje ejja kukuyamba ekyokusatu toyagala bamanye nti olina obulwadde bwe butyo ekyokuna olina gwolowooza nti ajja kukuyamba mu bizibu byo ffe tuba tetulina musanga ekyokumusondera tukirinaako buzibu era tetulina gwe twasitoopinze okiwulira naye enjawulo eriwo nti blooka eyayimiridde mu pulojekiti y'okumusondera yataategedde engeri gy'alina kunoonyaamu ssente oba blooka eyayingidde mu prosesi y'okumusondera yategedde nti wenteekawo erinnya lya nuupu njasobola okufuna ssente mu sosezi zonna gonde abawagizi banno abali mu budaaki bo bayangu okumanya ne bamukolako kyetukkiriza kiri kimu pulezidenti waffe kyasinze otukolera leero alina engeri gyatutereezezzaamu wabweru era wogenda ebweru n'okakasa nti ndi wa nuupu attention osobola ogifuna mangu kati kiri tuwe pulezidenti waffe atugamba ekintu kimu tubalabira ku bikolwa byaffe ye musibe yekka eyakasoosa okuva mu kkomera n'atatuukira ku kitebe direct eyakasoosa okuva mu kkomera n'atwala omwezi mulamba n'akakasa nti nkyesootinga nja kujja okiwulira be bantu babiri okiwulira senga omuntu yena alina okukakasa nti ndi ne banna abantu bonna badde bava mu makomera nibaga nti soka tudduka ku kitebe nebemulugunyako dda ku kitebe kyammwe nti waliyo ki era ojjukira amaye ebintu bino waliwo kyebitujjukiza wano twaliko mu programu emu nenjogera ku bbaluwa Honorable Ssegirinya gye yali yawandiika oba okyagijjukira ebbaluwa eyo ng'esaba ki yali yeemulugunya ku kibiina kino ng'ekitafuddeeyo ku bo ng'abasibe ensonga ezo okyazijjukira naye nga gwali wabweru ensonga ezo okyazijjukira sebo kansooke nkunnyonnyola njagala omalize n'ekyo wookeera ku makya ne bakeera ku makya ne bakusiba ebintu ebitategeerekeka eno obadde n'ebijambiya eno okoze eki fe abasomako ku mateeka tulina kye tuyita criminal law waliwo omusango gwe bakusiba ne kikusukkako okiraba naye muntu yekka gwe twakasooka okulaba nti n'engeri gye bava mu makomera bintu binnyo katemba gwazze atambuliramu era ajja kumaliriza nga ne bino ebitandise okuvaamu katemba kuba senga Muhammad Nsereko yasituuse nanga nti nyamba mukwano gwange noonye Muhammad Nsereko noonya akasente mukwano gwange awone yandibadde tayingizaamu issue ya NOP but an attack on NOP is an attack on all of us tutya wogamba social media wano tuli kuki nazingamba mu audience ya social media ndandise okulaba ku attack za Honorable Kyagulanyi mbadde naaludde okiraba kyenzikiriza kikino naye kati ndansola abantu kyenzikiriza kikino wetubeera mu battlefield n'omunafu ssebo aleeta ttiimu mu kisaawe okiwulira enjawulo gye tulina nti njagala mpunzike naawe kubeno bangamba okusookera ddala nsaba otegeeze bannayuganda program gye twakola eya wano adi wano nze naawe omukutu guno gye bagamba erinnya baddeyo bagikebere basobole okutegeera bye tuliko leero kubanga bino tuli ku step nga bwogamba nti nagenze nenkyali wabe w'omukyala nengenda nenyanjula nenkola embaga ne batugatta wangamba nti kakati ajja tuuka fuluma ebweru bino bye tulimu asabe ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi byayogera leero nabyo bagamba nti ajja bikola abataawutegeera kye nayogera bo bakomentinga nga bavuma naye bino bye tuliko bya ggwanga lyonna era bwe tuba tubyogerako oluusi tubyogerako nga tetwagala kusasamaza ggwanga naye nga twagala bannansi beeteeketeeke bamanye ekigenda okukola ki okubeerawo Honorable Nsereko ffenna tukimanyi nti mubaka wa parliament mu Kampala Central owa NRM ali independent nekyo tekimujjako kubeera ng'alina ebirungi bye nga Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko be yalipootinze buno obulwadde bwa mubaka munne
omubaka oba owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwambalidde nga agamba lwaki yagenze ku social media. Si kituufu. Linda nteesa lwaki yagenze ku social media. Ekirala lwaki teyagenze mu parliament. Fena tukimanyi nti ababaka b'opposition abasinga obungi bava mu Nuupu. Balina ne leader of opposition. Leader of opposition lwaki teyagenze n'ategeeza parliament. Minisita w'ebyokwerinda mu kisiikirize lwaki teyagenze n'ategeeza parliament. Minisita w'amawulire lwaki teyagenze n'ategeeza parliament. Minisita wa Internal Affairs lwaki teyategeezeza parliament. Njogera ku b'ekisiikirize. Omwogezi w'ekibiina kya Nuupu ali mu parliament. Lwaki teyategeezeza parliament ku bulwadde bwa mubaka munnaabwe. No, Nuupu yavuddeyo n'akyogera. Nteesi otegeere kye njagala okukulaga. Ababaka ba Nuupu bafuuse kyesirikidde ku bulwadde bwa munnaabwe olw'okubanga ekituufu kiri nti tebaagala bagamba kituufu mwe bannayuganda. Omubaka Muhammad Ssegirinya yalya akasente ke ne kamugwa mu vi ne kamuviiramu ebizibu. Nabagamba nti abafamire ya Muhammad Ssegirinya be banaaba tebeetegese kwanguwa kutaasa bulamu bwa Muhammad Ssegirinya. Akyogerako si yakireeta omulanzi tabamusi ekijja okumudiira kujja kuba kufa. Ssegirinya yalya sente baziyisanga muhamu aminsi kigumba. Naye bannayuganda tulina obuzibu. Abatamanyi Kyagulanyi Ssentamu tebasobola mutegeera. Fe abamumanyi buli kyayogera tubaako kye tutegeeramu. Naye ekizibu kye balina bannayuganda gwe bokyegalo kibategeeza bola okuba tebaategedde bakwambalira. Fenna abamu tumwagala n'obasinga bba abeefuula bamwagala. Naye Kyagulanyi Ssentamu nze gwe mmanyi. Nze gwe mmanyi. Abatannayatula kigambo ng'omubiri gwe gundagaze kyayogera. Beyajja nga ababaka ba parliament abo babatadde n'abagamba nti ebyo byayogedde birala naye ategeeza birala. Ssegirinya Muhammad ensobi yagikolera nga ayagala genda mu parliament n'alya ssente za Mwami Museveni n'agenda mu parliament ne bamutwala mu kkomera nga bamusiba lwakulya ssente ne bamuvunaana bijambiya. Bennakikugamba wano mu pulogulaamu nyina pulogulaamu tetwakikolerako nga ffenna weetuli omukulu ono n'aŋŋamba nti nze naaligenze nentaasa Muhammad Ssegirinya mu kooti. Nze yali amuvunaana. Kyenjagala otegeeza bannayuganda lino eggwanga lyaffe naye waliwo abantu abaaliwamba abalikozesa nga bukeeki oba bubiskwiti okutonera buli omu. Muhammad Nsereko okugamba Ssegirinya owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yatugambye nti yabadde ayagala mutwala wa Museveni na Wanita Amomi. Yabasisinkana dda. Kitegeeza Honorable Kyagulanyi yabadde adda mu bikadde kubanga baatugamba nti baagala obatwala ku oludde yabasisinkana dda. Honorable Kyagulanyi tannamanya nti yalya. Akimanyi. Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP akimanyi nti Ssegirinya Muhammad bano ba Honorable Wakayima bano abeerubaga bombi abeekawempe baalya. Bano ab'e Masaka baakola ki? Baalya. Naye kati olw'okubanga nti Muhammad Ssegirinya nakugamba nti omuntu eyasinga okunyiiga nga batadde Muhammad Ssegirinya baali bawagizi ba Nuupu n'abakulembeze ba Nuupu. Kubanga ekyo ekifo baali bakyetegedetegedde ng'omu agenda kigenda mu Africa Leader of Opposition. Okitegedde? Naye kino kankikugambe. Tuyina ensi ezisinze okumanyibwa ennyo eziwa obutwa 3. Russia, China ne Ukraine ne Korea. Eya kino kivubuka North Korea. Tuyina abantu betumanyi nga batetera n'abantu abo. Chance kyenda ku buli 10 omubaka ne baanasima tukufa kati. Ekikula amangu kifama. Honorable Ssegirinya owakanya obulwadde bwe. Sibuwakanya. Nze nzikiriza nti omusajja mulwadde n'okusinga b'olowooza. Naye Russia y'emu eyina omuntu eyali ayagala okuwamba pulezidenti waayo Putin neyeefuula emuwadde ekisonyiwo. Tannaweza wiiki yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi. Teyafudde. Naye mu byonna byonna kyenjagala nze okutegeeza nti wano mu Uganda tetunnaweza myaka 2 nga Haji Hussein Kyanjo afudde. Ekyamuse batugamba yabadde
tetunaweza myezi ebiri ng'aji Hussein Kyanjo afudde ekyamuseba tugamba yabadde kansa wa bulago oba w'emimiro naye ng'ekituufu kiri nti baamuwa obutwa. Enefic Media ne batukana omusaamu baatule Muhammad Nsereko nze mwebaza mwabalala kye basobola okuvumirira singa teyabadde Muhammad Nsereko abamu ku ffe twali tetudategeera kuba ekituufu kiri nti NUP ebadde emanyi naye bo basanyufu okubanga omwana oyo mulwadde basanyufu n'okusinga boyinza okukirowoozaako era senga babadde basobola okugireeta eŋŋoma ne bazikubira wano senga kati babiibya kubanga essanyu lyabwe kwoyo omwana bayagala omugyayo mu parliament Anita Amongo nasaawo omukono ne Sale ne bamulemeza mu parliament kuba omukulu yali ayagala ekifo ekyakitekemu omubaka ajenga leader of opposition okitegeera kati mweyo embeera bo basabirira olunaku era kyaddaku nnyo kubeera nga ababaka b'opposition n'abantu ba Uganda tulekeredde okutaasa obulamu bw'abantu ne tudda mu butalutalo. Onabukezera ngambe nti watandise bulungi naye gy'okomekereza. Nanti naye yaweerebbwa obudde obw'okuteesa naye kyenjagala obategeeza bannayuganda Muhammad Ssegirinya tasookedde Muhammad Nsereko tasookedde ku Ssegirinya abantu bangi azze abayamba mu kamera n'ezitali kamera. Enefic Media bibi butubulire nti ayambako wano bangi Ssegirinya okujja wa Muhammad Nsereko ababaka bangi abanupu bwe yaleseewo Ssegirinya nga yakateebwa mu komera yatugamba abantu bayasinga onnyigira bannupu mu kigambo ki n'abamu n'abamenya amanyi n'atabaddiza kaadi yaabwe n'abamu n'abamenya amaki nabagamba nti Muhammad Ssegirinya ajja genda ebweru kubanga bakoze endagaano kati wano omukulu atugambye nti mu kooti bamuggyako passport kati yabaze kudda mu kooti omuwa passport bino ebintu biina amadaala nga buli lunaku lwe luba terunatuuka omuntu okukola ekintu nabagamba nti abo mwami Museveni bye yali abata bakkanya ne bakola endagaano n'obukwakulizo n'abubawa ne babukkiriza. Njagala kuvaako Honorable Kyagulanyi okubeera nga buli kimu kati ekijja kiyingiramu kyakola tekimujje ku mulamwa already ng'omuntu pastor w'abalokole kino najja ng'omuntu pastor w'abalokole mu Uganda tewaliwo kyaki yonna y'amaanyi erimu musumba ng'erinayo omugobereze agezaako okubeera ow'amaanyi mu kyaki kati omukulu kyakola kyakwekuuma nga yekifaananyi kya nuupu ku buli nsonga oba y'amabugo oba yaki yalina okukola kiki okulabika kubanga tayagala kutondayo muntu yenna alabika nga ensonga ey'amaanyi yagenda okikola kiki era abakulu bano bo balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu sina muntu era bo balina engombo nti tasobya mu buntu teriyo omuntu atasobya omuntu aba muki muntu aba n'ekirungi kye n'aba n'ekibi kye kati boye baba bagamba nti tasobya oba nenyezaawa mbanenyeza mu butategeera kubanga omuntu ategeera omanya nti omuntu omulamu yenna ayina okusobya n'okuwabulwa kati nga maliriza kyenjagala okutegeeza bannayuganda twegendereze buli kintu kye tukola na buli kintu kye tulaba. Muhammad Ssegirinya okusaba obuyambi Muhammad Nsereko lwaki yabusabye Muhammad Nsereko yasabye ssente ng'akulaga nti senga zimulemerera bamuwadde n'amagezi nti agenda kuyonja ddwaliro kumala ebbanga sente eziggwayo naye ekyo ekintu tekyakolebwa lwakubanga Muhammad Ssegirinya tamanyi kyekitegeeza amanyi bulungi kyekitegeeza naye obudde buno tukitwale nti musibe ayina olukomera lwaliko ng'ayina okulaajana wano mu Uganda omuntu akutte ebyenfuna bya Uganda ng'ensi ye genosale wa NRM. Enefic Media
naye ndowooza wanipadde dakiika ng'emu kanzikoseemu wano njagala kwanukulawo ku bintu Honorable twabyayogedde. Ekisooka si kituufu nti Honorable Kyagulanyi yeeteekawo okuba nti yeggala essajja mu NUP. Amaanyi g'abantu gegamuteekawo kubanga genda mpola nkunyonnyola alesa abakulembeze bangi ate n'abawo omukisa okwetondawo n'okuba nti bakulembeze. Olwaleero bw'olaba Alex Waiswa Mufumbiro mukulembeze w'amaanyi, olaba David Rosi Rubongoya mu amaanyi, olaba abantu bonna naffe ffennyini tusobodde okujja wano, osobola okujja n'enjogera ku kyalo abantu ne bampulira kubanga atwadde yettaala. Ekintu kyaffe kyebaddegerako kiki kamalirize ssebo obuzibu obuliwo mpa obudde ate n'obuyingiramu. Naye kyetubaddeko kibadde nti wabanga obudde buno obulaba Ssegirinya waali mulwadde, obulwadde bwa Ssegirinya n'ababaka aba NUP abatandise okudda ewa MK abava eno kiki kyeyandiyogeddeko ng'omukulembeze na kiki omwogezi w'ekibiina kyeyandiyogeddeko? Bino ebintu binyiiza abalabi omanyi puroguramu eri bweti oyagala gwe nkwanukula ekyoyagala okuwulira njagala ombuuza ekibuuzo nkubuulire nga bwe nkirowooza wano mbadde nkyayagala kwanukula emu oba oliawo nzije ne mu bibuuzo eddakiika kati ogyogereddemu yonna talina kituufu kyasobola kuba kubanga ekyokiba kakati waliwo omuteesa kyeyayogedde owa FDC kati kantangaaze eggwanga ku muntu owa independent kuba n'abantu babaleese nnyo ne babateeka nnyo ku NRM. Abantu bonna abali independent ffe ng'ekibiina kya NRM tubatwalanga abeewaggula kubanga option ebeerawo nti lekero ono atambule naye ye n'awalaza empaka n'agenda ku sayidi eri. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti Muhammad simanyi yalya Ssegirinya Nsereko nti era muna NRM si muna NRM alina endowooza ye yava ku ndowo of course kaadi era tugezaako okulaba mu mateeka ga NRM kaadi ezo babeere nga bazizaayo agirina naye ebeera mu nsawo mabega tagikozesa si tooki okiba kitegeeza bw'oba ne tooki nga togimulisa ebeekuyamba no teyaddayo abo bonna naati kati essaawa eno kyewaggula era ffe tetulina nkolagana whatsoever naye tukolagana naye nga munnauganda so kati ekyo temukitusibaako. Moderator neyanza nze nno nandisabye omuntu wabanga azze kunenya abeereko n'obuwandiike. Singa Honorable Nsereko yakedde ku makya Honorable Ssegirinya singa yakera ku makya n'ateeka okusaba kwe mbuwandiike era n'ava mu ggwanga ng'ekimufulumiza agenze ddala funa treatment. Nina essuubi nti NUP yandibadde ejja kuyamba buyambi Parliament yandibadde elemererwa kuba ffenna tukimanyi nti w'oyita mu medical bill oba mu Uganda National Medical Bill Medical Board ya Uganda erina okulifaalinga nti Honorable ono alina obuzibu bwe buti obulwadde tebusoboka Uganda ne bamulifaalinga ssente ezo Parliament ezirina era erina obusobozi obujjanjaba omubaka. Ekyokugeza Honorable Nambooze abadde mabegaawo ebweru which Honorable Nambooze alina attachment nnene nnyo n'Nsereko okiwulira wenandibadde nsuubira nti Nsereko okuvaayo okuwoza nti engeri gye muddira eyinza okukola kino kannyingire oba kansondere oweewange niwe wabanga ali mu kukola kye twandise obwa bloka nti wempitira wano nti Honorable Nambooze tiyasabako Nsereko buyambi ate ono yasabe Honorable Nsereko obuyambi era kyekyo okubeera mu kifo nga tomanyi wagwa olina kutuuka ekyokugeza ndi musomesa wowe nandituukidde amangu wa doosi ne mugamba nina obuzibu bwe buti ne bwe buti n'amanyi nti songa nsijja gikola ku ngenzeeko ku stage eddako Honorable Nsereko Ssegirinya yalya Honorable neyanziza sabo kuba njagala kuwunzika kituufu yalya President waffe atugamba ekintu kimu tuli balabira ku bikolwa byabwe mu kibuuzo ojafuna wanga agambye nti tetwagala omwana wa muteesa